but a birth of an entire generation. Owangale sebo muganda wange okube hiti ezitakoma enyimba zo tuzikyetaagibwa okuva ku lwasooka paka kuzokuba kati. Ebingi bye mulabiddeko namulabanga mu performance ze ne mulaba mu ngeri gya composingamu gyakolamu ebintu bye nange nesalawo okulaba nti ate nyongeramu ekyange nenga nekike nyinako kapaati kentu tera yakimanyi kimunyumiza nnyo. Kusiima nnyo bro. Njagala baby girl naye Mukama yampa baby boy sina kyennejjusa kuba byemufunyeemu bingi nnyo Mukama yamanyi. Bayibuli egamba Yesu byonna g'obimanyi era tawakanyizibwa yakuwa ekintu olw'ensonga eno n'eri era Mukama nnyongera okumwebaza olw'ekirabo kye yampa kya baby boy Jose Chameleone Mayanja. Nze ku lwange nabadde nki era nkyagiteese wa Katonda kuba mwebaza bimpiseemu si bitono. Neebaza nnyo maama wange ne dadi wange. Mami ne dadi simanyi kyajja kitya byaba bitya naye mbeebaza nga sijja kusooka kwesoosaayo. Mbeebaza okuzaalira eggwanga lino omulenzi gwe bayita Joseph Chameleone nawo byebendera ya music mu nsi yonna. Nze mufunyeemu Joseph Chameleone oyo gwe nkugamba. Neebaza nnyo bayimbi bannange mwenna sigenda batwala mwenna. Neebaza nnyo kantandikire ku Edirisa Musuuza Erikenzo. Paraso tuli ba Luganda kituufu naye nkwebazanga muyimbi munnange webale nawe butandikuliranga. Nakikugamba juzi twali embalala nti it is always great to work with you. Gojaga nti olina byonjigirako naye nange nina byenkulabirako. Bro buli lwenkola naawe nnyumirwa. Thank you so much. Wizomanizo Wizomanizo nkwagala nnyo lwako nteeka nnyo mitawaana. B2C bakyali bange bambi mbaagala nnyo B2C bakyalika bayiseemu naye awuli obubaka bwange abo bantuseeko nabo banjawulo gyendi bakyali bange nnyo. DJ Michael webale butamba ku ttaano my brother. Oyo Michael mukwano gwange nnyo Michael Mugwanya nkwagala nnyo King Michael bless you. David Rutala agenze n'ekyali bange bane sibamalira budde olunaku lwange kamala okumenya abakyali bange mu ranka zaabwe kuba abakyali bange mbaagala nnyo. Misa Kisemakula sewonze kojjawo nze njogera mwagala nnyo Misa naawe weebale kubanga ompanga amagezi. Moses Sali big size waay. Oye Moses Sali respect my brother. Now original se webale kulwanirya music industry Uganda. Mami Esther kankulopere bebe kulu yanguliranga enkoke e Nairobi. Nfundikira nga nebaza bannamawulire mwenna. PCM. Kale ebisijja bingira mukambi balekere. And there was a chiri ba nagadde abayimbi gye bemobilizinze mu Chameleone. Nze nakyogera nga Chameleone agenda mu concert ye gwanga mujje Chameleone bwe munaatandika okulembeza obunafu bwe mugenda kunafuya generations zonna kubanga kiyinza okubanga ate naddala mugina emirembe egyaffe egirimu abantu abanafu oli akolayo kimu bibiri n'awoggana buli bwonafuya ba Chameleone buli bwonafuya ba Bebe Cool buli bwonafuya ba Bobi Wine oyinza onafuya generation zonna kubanga omuntu alina amagezi badde natunagamu naye akasajja basobola okuteekako music waako okumala essaawa 3 nga kakuba hiti ku hiti mwaka ku mwaka nze hiti ezange mu ddakiika 15 ziba ziweddeyo bw'abanga osobola okunafuya Chameleone nga tasobola kufuna abantu Chameleone nga yagwa kati ate nze ndiwa oba okitegeera so kakati wawe time wetukanga buvunaanyizibwa bwaffe our responsibility okusigala nga tukuumira ba Chameleone waggulu gye bali ku lw'obulungi bwa generation eddako osobola okunzikirizamu osobola okigaana naye gwe nze njagala otunulembe muyita abayimbi essaawa zino bye bakoze obigenda obikwata obiteeke ku minzaani n'abasajja abasatu n'abalala ba Moses Matuvunaale bye baakola nga bakyalina music gwe baalekerawo dda n'okuyimba nga music wabwe akyali olaba ngabo osoogenda mu ngabo n'ogenda mu gavana osanga batadde ku Afrigo band nino osanga abaana eb'emyaka 2-3
nga bali mu kubibiza kweza ennyimba so kati gwoba oliwa so it is our responsibility to make sure that those people basigalawo ng'ebyokulabirako basobole okuinspiringa abalala bangi nnyo kubanga inspiration in our generation ziwezi tusobola zikola naye kirabika abasajja bano tukyabeetaaga so beebaza mwebali nnyo mwebalire ddala and I think era nakyo justifying gundi ya Bobi Wine gyetaddeyo kumanyira there is time wotalina kubeera akulekerwa mabega ndowooza omala okulaba nga abayimbi bonna bali okucelebrating omuntu so ayinza oba yatasobola kubeerawo mu buntu naye I think Facebook post ye ejjayo buli kimu kale akwefuseko mpe ku gundi ya celebration ya Pastor Jenge eyo